aba NUP mutugende empola kuba kakati mwe mwalemesezza enteekateeka zonna. Nze Kizago bigenda okebera emmotoka yange erimu ennyondo nkiddamu nga singa kakasa nti mbamazeewo sijja kutereera. Mukama wange yewera okubanga mbu ajja kubanga amalawo NUP agambye mbu NUP yeremeseza buli kimu n'abakakasanga mu mmotoka ye atambula n'ennyondo. Njagala okujjukiza omwami oyo nti munnange twalinayo abantu wanino ba Abdallah Kitata abaali bawambye police station zonna nga ne otuuka ku police station n'obuuza Abdallah Kitata oba ne bagamba nti Abdallah Kitata alina gwe yakubye oba no kwegamba oba naakola ekintu ye nga tagamba kutakwatuukako nti ye muntu yatuukanga ku police station n'agamba oyo mumute era ne bamuta. Nti omuntu eyagambanga nti nze Abdallah Kitata yantumye poliisi yonna n'ekankana naye twamulabako mu kooti ng'akaaba amaziga. Ebintu bikyuka ssebo munnange naawe olulo lulituuka. Eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo naku lwaleero Engineer Balimwezo Ronald Nsubuga agenda okubanga anominatingibwa nga ku bwa Lord Mayor w'e Kampala ng'akwatidde ekibiina kya NUP ebendera. Sisuubira wabula nzikiriza nti nze nsaanidde okukwata ekibuga kino olw'ensonga zino wammanga ezimu nga mukama wange azoogeddeko. Ekibuga otunula engeri gye kirimu kati kyetaaga okuddizibwa obujje. Ekibuga kino kibaamu ebitundu 72 ku buli 100 ebitwala mu maaso eggwanga lyaffe. Naye otula engeri gye kifaananamu weewuunya. Ebizibu ebisinga ebiruma ekibuga byonna ebisinga bikwatagana ne engineering. Ndi mukugu mu field eno, ndi engineer. Ntandikira ddala okusoma okudizayininga amayumba n'ebibuga. Nenzira mu ku kosi ey'okuzimba obuzimbi eyo nayo nagimala. Nenkwata kosi endala nga kosi yali era kuzimba nguudo na bizimbe. Kati ate nenkuguka nyeera mu kuzimba enguudo n'ebizimbe nga nina master's degree mu civil engineering. Awo nno nsuubira nti ebizibu ebikwatagana ne infrastructure development n'ebyokuzimba ng'ekibuga kwe biyimiridde nja kukisobola okukikola. Kubanga enguudo ziwa oba ziprovidinga ebitundu 98 ku buli 100 ku by'entambula y'Abannayuganda. Buli we zibeera embi tufiirwa ssente mpitirivu nnyo. Tufiirwa essaawa ezandibadde zikozesebwa okukola emirimu egy'amaanyi emitwalo 24 buli lunaku. Ne tufiirwa omwaka tufiirwa trillion 10 lwa nguudo mbi. Awo nno we tuba tuleese engineer nkakasa enguudo zijja kutereera beera n'enguudo ennungi zireme okufiirwa ssente zigende zizimba economy. Kasasiro njagala okusaasira ennyo abantu b'ekiteezi. Nalumwa nnyo ng'omukazi afudde n'omwana mu Kasasiro amutaasa. Era ekyo kyantwala okusoma ogende Korea okusoma Kasasiro. Era kinajjukirwa nti nze nina n'emmotoka za Kasasiro. Era nakakati ezimu ziri mu kukola twasunse katwe zirongoose ziyoyote katwe. Kubanga Kasasiro kizibu kinene nnyo eri ekibuga Kampala. Tukuŋŋaanya Kasasiro yeyo era nga nkugamba nti munnange bo Bannayuganda bali redde okubanga bamurisiivinga okukolera Kampala. Bajja kubanga babbinkana oba nga battunka ne Erias Lukwago. Byonna byonna ojja kubanga obifuna. Ate nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omukyala afuddeyo n'agamba nti munnange nti njagala okutegeeza Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abantu bonna babadde bakwetoolodde bafere era nga munnange badde beenoonyeza byabwe. Masibye mutya banyabo ne basebe. Nze n'ensonga yange. Ati okimanyi nti Bobi Wine abakulembeze bonna babadde nabo badde tebakwagala. Kabeka Singe nabo boli nabo nga tebakwagala.
okimanyi nti oli mannyo ga mpisi abantu badde bakweyambisa bweyambisa bwe muba mubadde mukeera nga mugamba nti mwagala Bobi Wine n'obulamu bwamwe mwonna era tufiirawo era dayihadi lwaki we babamye kaadi mwagenze lwaki kati essaawa zino mutandika okumanya nti Bobi Wine yassizza abaana bamwe bantu mwe muli babye omusajja Besigye yakyogera namugaa nti muganda wange Bobi Wine olaba abantu abo baadde mu kinnya fuuti 10 n'obakanyugira eddaala okuva mu kinnya okujja waggulu naye bwe banaatuuka waggulu tojja kubalaba bw'oba tebakuwadde kaadi dde mabega oyo gwe bawadde kaadi bw'obanga ddala oyagala ekibiina kyemugaa nti omusajja olukuba olunaku lumu ng'onoba ekitegeeza mbadde temwagala kibiina mubadde malindirizi mubadde ku byanfuna otandika otyoga nti Bobi Wine yasizza abaana baffe Bobi Wine alina emundu etta abantu mwakafanga muyayaana mwakafanga muwunyeera munamwe ne mumukozesa ng'akapiira n'otunuya kati abantu bali kuno buli emu nze kyova n'agamba nze ntikinga Kyagulanyi ng'ow'eggomba nze siri wa NUP nze ndi wa Democratic Party ate naam bwa mukasa ate nze nabagamba nti Mawu tasobola kunzijja mu DP kuba si ye yanteeka Mawu yakuva eggulu yansanga mu DP ate era ajja kugenda ajja kufa ajja kugindika mu bitiibwa naye mwene muswaza Bobi Wine mwabasiza abaana baffe mwakafa olumbe kafa 18 tegeera bino ebintu si byangu mwanattu abagambye nti byonna byonna bye mubuloma mwakabitegeera kati asiza abaana baffe omusajja wa Katonda omulaba wali nga munnange ekizibu we kiggwawo abeera akaaba n'agamba nti abatata abaana bano bambi abaana bano teri gwayita temunkwata bubi naye teri mwana gwe yali ayise nti jangu ojoininga struggle abaana beeyagalira omwana najja nga yeeyagalidde kyeyagalire naye bambi abatamanyi nti eyo egenda okubeera outcome so maama abagambyeko nga tweyongerayo abaana tebalina bigambo biwoomera Sauda Madada bagambye nti ejjono gwe badde tuba expectinga nti ajja kukola decision bwetyo naye abaana bamusabudde katusuubire nti nabaanayo ogenda kugifuna bw'oba weesimbyewo anti kyewasinza okukaaba ennyo nti baakugjamu nabaana tebasobodde kuwana kaadi nyo katusuubire nti nabaanayo ogenda kugifuna anti walaze nti kaadi egenda okuzzaawo nabaana ate twagala ozaale n'okuzaala kuba kati owulira nti oli mukkakkamu bannaaye baana mmwe kale okoze ekintu ekyobusiru ate toddamu okwogera ekyobusiru kyonna nti obuwanguzi bw'oba simanyi owangudde bwa pulezidenti waffe togeza tomwesiba nako kuba amateeka ge yateekawo omuntu yenna ng'obadde mu kibiina ne bakuuma kaadi n'ovaayo ne weesimba nga independent finally ekibiina oba okirekulidde so kati totwesibaako redde nabaanayo omaze okugifuna kongula mukwano kongula ova otya mu ambuleera n'odda mu muti enkuba okukuba bannange kongula nabaana ogifunye wenna essanyu likutta sanyuka TV ekutambulirako abanyampi bokka tubulira ani akuli emabegawo mpola mpola bijja kuzuuka naye manya nti ekyo ekifo si kikyo era togenda kukiwangula manya amazima temwagala gawulira ate ojja kukaaba nnyo okusingana wano oyinza okugamba nti omukyalo ono ayogeddemukko bubi agambye nti katusuubire nti nabaanayo ejja kuwa kaadi naye lwaki sigamba nti oba oliyawo ojjukira sometimes bagamba nti kyokola munno toyagala bakikole General Sauda Madada yalangira Honorable Shamim Malende n'agamba nga bw'aplayinga sympathy card nga yeekwasa obulwadde nti ayagala abantu bamuwa akalulu nti lwakuba mulwadde biki kyokka kati ekintu kyennyini abantu batandika omugamba yavuddeyo ate najjukiza ebyedde ebyaliwo kakati naye abantu batandise omugamba nti ali ku sympathy card
bannange bikyeyongera bagamba ekiyita wansi otega waggulu Kyagulanyi temujja kumusimattuka buli nsolima buli nsomba byuma temujja kumuyita kulitalaba bwaba bagamba nti Kyagulanyi mugezi mumulowooza muba ku byamannyo weno yagenda n'abawo omugwa nga kiri gy'oli okweyimbamu ogwakabugo oba okwereka n'osigala ng'otambula mumulowooza kyali kuba MP bokka yagenda n'abagamba bafuutu sojja mwesimbewo nammwe abagamba nti muyiyewo omubiri ng'anoonya zino ensolima omukazi omukulu kyosobola okugamba Abannayuganda bakuggyemu nabaana bwe bagitwala Uganda neeyimirira oba kyogamba bwe bagitwala Rita Nabukene n'azuukira baana bameka abafiiriddwa obulamu bwabwe goli mu kutunyumiza nti batwala nabaana kiso kya mbuzi kirekera omusi ne kitunuulira omubaazi ku bonna bw'obadde ojuliriza ani yagikuggyamu mwe bbanga lonna temubadde ku mulama gumu gwe tuliko buli ssaawa zino ne bw'anaabaani kawenkene ng'olina kijje weekweze ojja kuvaayo mmwe musaaga oyo Kyagulanyi temujja kumusimattuka essaawa zino buli omu akuba embeekulo ku lwa kaadi mbukati noono kyakula ssajja ekizibu obwongo obungi obwongo obutono olina bungi ate nga n'akatono k'otegeeramu otegeera oyo sa mbugenda kujja independent era bw'abanga Penge yakugambye genda obasobola tugenda kuttunka gwe kikazi wajja wane Dubai ng'otambuza obusimbi ng'ogamba abaana bagende bakubire Zahara luyulika ekikopo ne tukulaba ne tugamba ono buli lunaku gyali kabadde mu kitebe nga abaana obalimu nga nsolima ng'ate mwabamu kuba profiling abaana kigambo kimu bibiri Kyagulanyi tomujja ku lulimi era nze kangenda nsimbayo independent nyambe presidenti wange olaba ekibiina kyakulembera kikulemye okwesimbamu okugoberera byasomesa kati obwona agenda independent omuyambirewa mubaddemu nga mwenna munoonya bufo mwe Museveni wamwe temumuyinaako buzibu kasita oba ng'ofunye gwe gw'oyagala okuyimirira omukazi omukulu ku mutwe gwogwo gw'ositudde ogamba Bannayuganda nti nawe ogenda kulwanira Kampala nawe olinga Erias Lukwago ogamba kale kangende nwanira Bannayuganda mbugenda kutereeza Kampala ng'ani bwe yagitereeza kali bw'osanga wonna ensi eba ekuzunza ng'ekusuula ku kino eki mwe mugenda kutulaba kimaafiya era bwe baakugambye nti genda obasobola kale ne bw'onaabanga ku position ogiriko bwogo ogenda kumanya kye bayita abantu mwe twabagamba olutalo wakati waffe nammwe mwe abali b'enkwefa mwe abatunyigiriza olowooza wagenza okuvayo tugambe ti nyabaana baagijja mutuyimirire ensi yeevuunike ugambye nze nkwavyuza abantu era na buli omu kimuli ku mutima ekyayogera kubanga bambi General Sauda Madada teri yali asuubira nti kino asobola okukikola abantu kyabasupurizinga abamu ne kibakubawala abamu ne bajjayo endowooza zaabwe kati Sauda Madada n'onyiiga ng'era omuntu wa bulijjo bwe wanyiize ffe ng'abalabi ababeera eno ne tugamba ekitegeeza ne Sauda Madada tabadde nnyo mu struggle abadde naye ayagala kifo ne tudde eno emabbali Sauda Madada n'onyiigira ddala n'odduka ewa Lucifer era Lucifer naye mu Lucifer bw'omumanyi amaloboozi ng'agata ng'ogamba baakugjamu n'abantu kiteba kitegeeza bulijjo kibadde kikuluma nabagamba kiti ekintu kimu kye nayiga ku Bobi Wine. Bobi Wine abuukirawo omuntu nga ffe tetunnabuuka. Bobi Wine yabuuka Ashibaga Kato nga basinga tebannabuuka. Bobi Wine yabuuka Fulufiga nga basinga tebannabuuka. Bobi Wine olaba vetting gwe okesigwe njotisibako. Olaba baakumye kaadi omanya abantu babadde baakubuuka. Obuzibu bwe mulina mugamba muli bankyukakyuka musemberedde nnyo omukulembeze naye obuzibu mukyukakyuka awalala ne mugenda awantu mbusimanyi munoonya kawugo. Bobi Wine yali abuuka dda Sky Soldier agenda bali abasajja nakugamba basooka kubira Bobi Wine era Bobi Wine yamanya nti ono yalidde bwe basooka okugamba ne bamga kati oyo mulaba oyo obiwulidde ebigambo ebyo mbabamu bankyukakyuka naye ate okugulu okumukulye n'okumukulye eri mbu temuteredde abange bingi nnyo ebijja bingi naye ndowooza nakyo kaadi zino kubanga tebaweereddwa nakyo ndowooza babadde baagala kubanga balaba abantu bano
bali batya era kiyinza okubakosa batya bameka abeeteefuteefu okuba nga basigala mu kibiina nti newandibadde nga bamumye kaadi asobola okusigalawo. Munnange Sauda Madada nabadde nkugambye tokola era kuba olwedde nadde nyina information nti balina sente ze bakuwadde ezisoba mu miliyoni 500,000. Can you imagine okukwata miliyoni 5 ng'oli agenda ku kifo kya bwa kansala? Omanyi bagamba nti eteranga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Kati kino ky'okoze kigenda kwongera okukwanika n'abaali bakubikkirira byonna by'obadde ojjanga okola. Ebyokuwaayo abaana abali mu struggle ne babakwata ne babatwala aye n'ovaayo ne weefuula okuba nti go balwanirira byonna bigenda kuvaayo. Naye kyannaku nnyo nti oli mu struggle gamba nti oli mu struggle naye ng'oga nti ogenda girwana gwe omuntu omu bw'oti ku byolabyeko ku by'omanyi mwennyinaze Sauda Madada nadde ejjo nkugambye nti tokola era naye kati engeri gye wakoze era kyannaku nnyo. Kyemmanyi nti nno tokyadda mabega naye katukusabire Mukama Katonda akusaasire. Abaffe mwenna batafunye kadi ya National Unity Platform mbasaba emyaka 5 si mingi nnyo egiyinza okuleetera okuweebuuka n'ofiirwa trust y'Abannayuganda obulamu bwo bwonna obusigaddeyo. Emyaka 5 si mingi nnyo. Yongera okukola kitwandiyise study. After 5 years ojja kudda ojja kwesimbawo abantu bajja kwagala n'ono anabaaweereddwa omukisa okusobola okuba nti akulembera ayinza okubaako byalemererwa ate gwe n'okikola n'omusingako. Waiting patiently will never fail you. Zemutano wa Mbega Losius Matovu Jr. Noonya akalulu kuba akalulu kuma akalulu bwe bagezaako okukwata mu kalulu kalwanire kubanga eryo ly'eddoboozi ate ng'eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Protest vote is the only way to go. Kyenkusaba ku mulundi guno kikola nnyo amakulu okutikinga buli ewali umbrella. Twewale bano basima ba independent ate wali ekidomola oba ewali ekyakyenvu togeza n'otekawo akaluluko togeza n'otekawo ka tik oba ekinkumu kiteeke mu kabox akalinaanye umbrella. Tebakulimba tebakubuzaabuza. Beera bulungi. God bless you. Mubirabye muwulidde ebigambo by'abantu ate ono n'agamba nti munnange nze decision zo ze wakoze zannemye okutegeera. Onenya NUP butakulonda butakuwa kaadi era ng'olaga nti gwe mutuufu ye gwe agwanidde okufuna kaadi ate decision z'okola naawe okola decision nkyamu. Otugambye NUP obutakulonda ekoze kikyamu. Leka nkubuulireko si buli decision nti zigenda tusanyusa ffenna. Waliwo decision ezitajja tusanyusa nga mu lutalo lwonna we lubeera naye point eriwo yeki point eriwo ovudde ku lutalo oba toluvuddeeko ovudde ku ttiimu oba togivuddeeko ovudde ku mugendo oba toguvuddeeko kubanga tuyina goolo tennanywa oba wano defender adefendinze bubi oba coach akochinze bubi tuyina okuwangula omupiira naawe kyekigendererwa kyo si bwe kiri. Tosobola kuŋŋamba nti coach akochinze bubi kanneekuba eggoolo. Bano ba Sauda Madada ssaawa zino bye bakola mwenna abeesimbyewo ssaawa zino bye mukola ani abanyigirizza muli mu nsonga zino lwaki? Museveni atunyigirizza waali owulira tiimu ey'okkuba weeri oba kocha akochinze bubi ffe tulina kusigala ku mugendo gujjako mulabe waffe ye point. Njogera n'abafutu soja mwenna mujja kuddeeyo mu ŋŋambo mutandika okutambuza propaganda okumalamu abantu amaanyi n'okuba nafuya okujjako Museveni mmere erina okuliibwa. Kati olina option ki?
leka nkubuulire nze option yokka gye nnina eri egyo kulwanyisa Museveni. Era nkimanyi bulungi nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Museveni. Ajja kukola bye sitegeera naye 100% nkimanyi nti alwanyisa Museveni. Nga bwazzenga abikola ne sibitegeera ate oluvannyuma ne mmala ne mbitegeera. Kategedde Museveni gw'olwanyisa kikyasinga okwagala. Akwagala olwanagana na NUP. Badde okimanyi ekyo. Museveni gw'olwanyisa akwagala olwanagana na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ago ge mazima nammwe mukimanyi. Kati gwe wenna mulwokuba olina by'omwemulugunya. Wano kocha atendese bubi kati kaneekuba eggoolo. Oba olimba omwana tumutememu wange neno wange kati wakiri tumutemamu omwana tumutememu. Oba olimba bantu mmwe mwatumibwa era mubadde ku mulimu mwenna abayina endowooza eyo. Muve mu bino twateekamu ssente, twabagamba dda sente zammwe muziteeke ku lwayi mugende mubuulire abantu mugenda baweereza. Osente waziteekamu ng'okola ki? Wali okola ki? Kubisa bipande, wakubisa bya mmeka? Bw'oba z'osaba bazikuwe ez'ebipande wakubisa bya mmeka? Yewe wagenda okuyingira mu lisiti y'aba abeegwanyiza ekifo wali tokimanyi nti waliyo abalala? Lwaki wagendayo ng'okimanyi waliyo abalala? Kitegeeza basobola olonda abalala. Gwe nnyabo wagenda kusuwa. Kati oli wano otuleekaanira anti tebampadde kaadi. Gundi mmwe wallahi mwenna muyina mission. Mwongedde okutupuruvinga nti NUP decision gye yakola wallahi yali ntuufu 100%. Naye alibaddemuuko akabawagira saawa zino akiraba nti wallahi abasajja baalabayo, abasajja babatunuulira nga mwenna kye mubaza bifo. Kati temutuleekaanira. Sawuda Madada ogenda beera example ku banno eri banno bonna balina endowooza eyo. Yes. Ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva mawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusa koona wali wonna wasinzidde. Sigala naffe tova.